kati emyaka 3 ekyakaasa mmeeme okuvvuunkana okwa Omwange ne ku mulundi guno tukomyewo nate ku Lugonvu's Show. Sseddugge 2023 Nyola. Yes, nkwaliriza nenkobaza okubanga otwegaseeko oluvannyuma lw'ebbanga lya mwezi nga mulamba gyosinzira okubeera nga otuweereza otuwuliriza nammwe abatulaba oli ku Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwali lunaku z'omwezi mukaaga musanvu leero 7 ennaku z'omwezi 7 olunaku olw'enkya abayizi aba P7 bagenda kubanga bakola ebigezo byabwe leero babadde mu briefing. Olunaku olw'enkya bagenda kubanga bakola ebigezo ng'ennaku z'omwezi 8 ne ku lunaku olw'okuna ng'ennaku z'omwezi 9 babeere ng'ate bamaliriza. N'olwekyo abayizi mwenna nja kubagaliza buwanguzi abalina abayizi ba P7 namwe nja kubagaliza birungi byerere n'okulaba nga abaana bakola bulungi nnyo nnyini ddala era wenjagala okwebaliza management abaweereza bonna aba Hillview Primary School Matanga Masaka City. We are the ambassadors. Mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omulimu gw'omukolo okubanga ate mubangula omwana wa Uganda mu mbeera ez'enjawulo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu Sseddugge 2023 Nyola. Kapyata era gamba nti mukwano akasunsula katambula abantu badde bambuuza mwana wa tata mwana wa dadi Sseddugge 2023 anaabayo ne mbabuuza nti nga lwaki tabaayo. Sseddugge 2023 nga lwaki tabayo okuwandiisa abayizi okuwandiisa abagenda okuvvuunkana. Tugamba nti weekend eno lekukomekkerezebwa olina olunaku olw'enkya ku lwokusatu olina ku lunaku olwokuna olina olwokutaano olina n'olwomukaaga. Omutwe gwo gwe gukweyimirira oli muyizi wa university olina omuyizi wa university okimanyi nti mugezi ng'ebigenda maaso mu ggwanga abitegeera. Mugamba gye yeewandiise mu Sseddugge 2023 yeewangulire kapyata ya piki mpya eri abeera ku university ng'asoma ng'omwana amusuulirayo akasente. Oli mukazi oli mu katale oli musomesa oli mulimi okola mulimu ki oba oli waka naye ng'ogamba nti nze ebintu mbitegeera. Bw'ombuuza ono n'ono mumanyi bw'ombuuza kino ne kino nkimanyi. Jangu wewandiise mu Sseddugge 2023 jangu olunaku olw'enkya ku lwokusatu jangu ku lunaku olwokuna jangu ku lwokutaano finally ku lwomukaaga tujja kubanga ate tumaliriza. Nammwe abeewandiise dda mu Sseddugge 2023 akasunsula kagenda ke kaseera obeere ng'osabirira nti naayitawo ddala naayitawo kati weewali embeera buli omu kyalina okuba nga akola ki kyalina okuba nga yeebuuza. Ebbanga libadde litambudde nga siri nammwe era y'ensonga lwaki abasinga badde beebuuza nti mwana wa taata Sseddugge anaabaayo Sseddugge anaatambula. Kondabye nga nkomyewo manya Sseddugge ajja kubaawo. Kolengera Haji Abusi Mwogerere Dokitari omanya Sseddugge ajja kubaawo. Kaakati ebintu ebyo byonna amanyi bino ebintu temubyogera. Nyina abasajja bemanyi nga balina emirimu egy'amaanyi naye ng'ate bagikweka. Otuyambiranga ku batabani be ebyo gwa bitabula. Okimanyi Haji Abu atunda eddagala ly'amaanyi ng'ekisajja. Okimanyi oba tokimanyi? Tokiwulirangako? Wakadomola lita 5 togikuba ali n'osigala kyekimu. Olwo lugambo oli otya? Nje ndi bwekyo kansooke nkukulisa ebikompola by'Abayisirayiri n'Abapalestine bw'eggwanga gy'obadde. Gaza. Wali wano nga tuteekako kabaani nti mwana wa taata adde mirembe ate tusobole okutambuza byeyaleka nga bikyakunukidde. Mazima. Naye ntwala omukisa guno okukulisaayo. Amiina. Kulikirayo ddala era we wakoma wetugenda okutandikira. Sseddugge 2023 Nyola okuwandiisa abavvunkanyi kugenda kufundikirwa ku lwamukaaga olwa Ssabbiiti eno. Lwaki twakemebwa okwongezaayo kubanga Sseddugge 2023 si wa bulijjo nga Sseddugge 2021. Tetugenda kubeera mu mbeera y'aganaalya n'agataalye gonna gajje ku lujjuliro. Gw'obuuza ni President wa Uganda. Tugenda okukozesa akasengejja. Tugenda okukozesa akasengejja semasengejja. Naye tonsuulira nnyo abaana bange. Anti kaakati n'ebirabo bizito. Si byakutwalira ku mukeeka, si bya nseko, si byakayiringito. Kiriza okutema vumbavumba twala omukisa guno
nga mpita ku Lugonvuuzi show okuyozaayoza aba senior ey'okuna abamaliriza kyenkana ebibuuzo byabwe njozeeyoze aba P7 nga bw'oyogedde abagenda okubikola olunaku olw'enkya nga 8 n'enkeera waalwo nga 9 tubatereka akabaani mazima bye baasiga bye baba bakungula baleme kubanga baasiga mwanyi ate basuubire nti bagenda kungula mapeera kyosiga kyokola ki kyokungula ate era ojja kuntwalira obubaka Matanga Hillview obagambe nti myaka ng'ebiri ndowooza tujja kuba tuyozaayoza bo mwaka gumu nti nabo baleme kusekerera nnaku y'abano eyaabwe nabo eyambala. Okimanyi nti abaana ba Hillview aba P5 bakola ebigezo bya Moko n'aba P6 ebyakolwa aba ne bafuna first grade zokka ku Hillview aba P5 n'aba P6 babatuza ebigezo bya Moko ebya P7 ne bafuna zi first grade kakati ate bakyali mu P5 ne P6 kakati era n'enkya asala n'enkya abayizi ba P6 ne P5 bagenda kutuula Piero atudde aba P7 ne tubagamba twagala zi first grade zokka omwana agenda otuuka eringa yafuna dda zi first grade nga kubenanya ng'oluto wetu anti omwana wa Hillview by end of P6 syllabus abagimazeeyo P7 aba mu revision kakati awo otemya ku bazadde abali eyo nti ku Hillview kubanga oyagala omwana wa terere nga nnyindo yante ng'oyagala omwana wasomere mu masomero agalimu ba planned kids n'amasomero agali planned ayina kubanga ali ku Hillview vimba otya ng'omwana watasomera ku Hillview primary school abaana abo basobole okuteekebwateekebwa obulungi so si kubateekerateekera tosogola gwosimya kakati obufunze obw'ekika ekyawaggulu nga bwe wasoose okubasunirako teri kulanga kulala lunaku lwa 6 lwe tugenda okuwunzika okuwandiisa kakati awo bwe tumaliriza ekisero ekijjudde abajja okwewandiisa tulyoke tukituuleko ono anaayita tusensule tusengejje kubanga tetwagala kubeera mu mbeera aganaalya n'agataalye gonna gajje kuki gonna gajje ku lujjuliro naye nga Sseddugge 2023 nyola ate si ekyo kyokka kampuni zaffe ziri zonna nga bwe tuzimanyi omuli Hillview primary school Matanga abo basomesa bayizi n'okubayigiriza abatunda ebizimbisibwa Lwengo General Hardware nabo bwaki bali ku board abazimbi servant constructors nabo bali kuki abatuusa tiles ez'omulembe kakati abo bonna baleeta ebirabo oyinza odduyita olufubanje lw'ebirabo byonna byabaki sebeboka Lugonvuuzi show team era yakomyewo yassaawo emitwalo gya Uganda 5 gyatuuse dda n'akwata ekyokubiri ku kirabo ky'ofuna tukwongerako 5 Lugonvuuzi show team nja gikusomera yonna yirwaki siba kusomera soko tuwenteeka ebintu byambu byadiba soko tuwenteeka ebintu byambu byadiba kwegamba otege ate bibyo nga bwo mwaka buli we byajira bwe byafundikira awo wennyini wogenda n'ekikyo saate komawo siria tujja simanya ate tukyakipakasa nedda kale abo nno be bajja okubeera abavunkanyi abajja okubeera abawanguzi b'omulundi guno Lugonvuuzi show family Semuddu Abe Sara Mugerwa Naudo Maureen ambassador Mama Joyce Namatovu Birigenda Maureen mwanyinazi muganda wange Sebunya Robert Namagembe Robi na mama wange Farida binti Yunus na Juma Farida Nakato Agnes Jackie Amisha mitwalaga gatuuka muza Uganda nga gambi ziri mu nyumba kagamba oliye ne bwajjanga yagamba nti nwanirira kifo kya kubiri nze kyenjagala baŋŋamba ezo zo azitwala ayina kubanga amalidde mu kyakubiri bo weekyokubiri bamuwa 5 ge aleme kuviiramu awo ng'ogusima ebbumba ne bwoba oli mu kibanda ky'amaana ngolowooza ebigambo n'abisobola jangu ovuganye jangu ovuganye abo nyongedde okubaagala omanyi nti kakati abo
Parish Development Model etandikidde ku bano etali mu bukwakulizo teziriko nti ate twakuweereza bweziti naye gwe kenyini wakola ki wafuna bweziti 5 ng'ogenda weetetenkanya ate kwe tugattira n'ebirala mulimu TV mulimu embaati za sola mulimu zi TV mulimu zi sola sente enkalu Piki Piki kapyate ya boda embaati za sola kati onjagaza ki era ng'ovaawo ng'ogamba nti Lugonvuzi show teyina togifunye mu 2023 toyina k'ovuddeko okwewandiisa kuli kutya okwewandiisa osobola okujja wano ku Lugonvuzi show office tuli ku Hamu Towers Makerere tuli ku mwaliro gwa kusatu room HM 95 Hamu Towers Makerere omwaliro gwa kusatu room HM 95 bw'otuuka ku kizimbe kya Hamu Towers ekitunudde Makerere University main gate gwe gamba omusirikale ng'oyambuukiriza oba wonna wooli bwe ogamba nti njagala kundagirira ku ofiisi za Mwami Lugonvu ziriko wa kye bayita okukola erinnya njagala kundagirira ku ofiisi za Mwami Lugonvu naye bw'oba ng'osobola okwetuusa osobola okujja Hamu Towers Makerere room HM 95 essimu gye njagala okuwa ya 0709 66 85 66 0709 66 85 66 eyo gikubako kwebuuza kyogamba nti oli bw'abanga akyayina emiteerwa egimukutte akuba essimu eyo obaga nti nandi agadde okugira mu kantu ako anaagikwata ayogeremu naye ebigambo 1 2 3 abeere naye nga yeewandiisizza ebisigadde tunaabira y'omu ku abo abajja okuba nga basunsulwa okusunsula oyina okuba ng'ozze ku Hamu Towers mu office n'obaako ebibuuzo by'osooka okuddamu ebyakasengejja oba ku ssimu ki kye tutwogedde olwaliro lwakubiri enkya lwakusatu jangu weewandiise ku lwokuna jangu weewandiise ku lwokutaano jangu weewandiise ku lwomukaaga jangu weewandiise bw'oyingira mu mbuga ya Sseddugge buli ayingira mu Sseddugge avaamu ng'alina kyawangudde buli ayingira Sseddugge muwanguzi kuva ku nnamba emu Mpaka naye kino kyo Sseddugge 2023 moto nyola nti kubanga kuliko okunyola tetugenda kutwala bino byagundi jangu ng'okimanyi nti obimanyi bakanagweramu eyo tetwagala bakanagweramu eyo tugenda na muliro abasomesa kikujjako kyokubanga eri osomesa mu kibiina ngeno omwana pikipiki ereeta kasente nga yekutwala jangu owandiise mu Sseddugge 2023 saagala kunzijukiza kubanga waliwo emabegakaawo waga nti waliwo bano abakuuma ddembe basuulawo obukuuma ddembe ne batandika okugira okunyoola bw'obeera gwe nga balaba nti omulimu gw'okunyoola gufuna kiralu okusinga obwaki ogw'obukuuma ddembe n'enju zaffe ziri zima amayingira pole mazima ki kyetuleseeyo kirabika tekiriyo naye kulikayo ndi toliwulira eddoboozi taratibu era babadde babuuza nti Sseddugge anaabayo nga simanyi naye kati mpulira nti nsobola okukubira eddekiyaka 40 naye ndowooza nange ojja kuntembeeta ŋŋendeko gy'obadde kubanga akasusu ndaba nga bakayiwako kazigo kiki abaana bandabiridde abaana mundabiridde nandibadde naggwawo dda nga ŋŋumbagumba kubanga nze eyo nze mwana okubeerayo kubanga emyaka gino gyetaaga kulabirirwa papa nywamu akatunda awo papa wuta ku kyennyanja papa onaalya kanyama kante kambuzi oba kandiga nti kandye kuke gwe kamasaagi sikafunye mubeere bulungi obuyigirize si ensonga omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu mutwe gwo gwe gukweyimirira oyingiranga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya Piki okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 w'ofiisi za Lugonvuzi show ku Hamu Towers e Makerere opposite Makerere University main gate oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 nyola.